Good morning to SPD Jennifer Flufiga n'omulabi waffe wa Sol TV mwasuze mutya mwenna. SPD kituufu omuti enkuba yatonye mu bitundu bya Bwera naddala ku booda eyaffe ya Uganda ne Konko. Waliwo police post eri awo ku booda, so owa polisi omu abadde ng'ali mu kanyumba ke nga yagamba enkuba ebadde etonyera ddala, so omuti gwabadde ku sayidi ya waggulu kumbi n'editachi y'amagye gwakubye akanyumba ke yabaddemu. Omusirikale bamuggyemu nga yafudde. Ono omusirikale bamuzaala Bwera, ndowooza bagenda muzika Bwera, ebitundu bye bamuzaalamu, so kyabatwalidde ebbanga ddene kumugyayo kubanga omuti gwabadde munene nnyo nga bwe twalabye mu bifaananyi ebibadde bivaayo ebiri ku social media. So wa poliisi tugenda kuba tufuna omwogezi wa poliisi leero Mante nga batuwayo mu press briefing, agenda kuba abyogerako n'ebirala bingi. Waliwo ne accident ezabaddewo, abantu bana abakakasiddwa kuba baafudde mu accidents zino ezabaddewo mu weekend ku lunaku lwa Saturday. Abavubuka bano babadde ku booda bonna, yasoose kukubibwa motoka tebagifunye, yabakubye ku junction ya Kahendero ng'ogenda Kikorongo. Piki gye babadde ku motoka yagitomedde, omu abadde mabega n'afiirawo on spot, omulala ne bamuleta mu ddwaliro. So tubadde tutuse ku ssaawa nga nnyo ogw'ekiro, era akabenje kalala kabaddewo mu bitundu by'e Muhocha Town Council. Motoka era yatomedde booda ebadde esitudde abantu bana, ababiri bafiiriddewo ku sport, ababiri ne babaddusa mu ddwaliro lwe baatuse ku St Mary's Hospital wano mu Kasese Municipality, n'omulala owokusatu n'afa. So mu lunaku lumu olwa Saturday poliisi yalinze cases za accident ezifiiriddemu abantu bana mu lunaku lumu. So nabyo tugenda kuba twogera n'owa poliisi, ayogerera poliisi kubanga tetwasobodde kumufuna jjo, abadde taliiwo. So tugenda mufuna leero atubulire accidents zino zavudde ku ki, ate waliwo be baakute, naye twasobodde kwogerako n'abo abamu ku famire z'abantu abaafudde, batutegeeza bwe bati ku nsonga zino. Abafiiriddewo babadde babiri, oyo abadde avuga ne Muhindo Brian we bafiiriddewo. Ababiri babalese ku St Mary's, kati omu bwe bamutuusiza ku St Mary's nafa. Kati ssaawa zino tulinawo omu akyali ku St Mary's. SPD oyo y'omu kwabo be twasobodde kwogerako nabo Municipal Health Center 3 ababadde baaze kukima emirambo gy'abantu abaafudde mu kabenje obwabaddewo olunaku lwa Saturday ekiro. So nga Salt Media tuli ku ground, ebisingako byonna tugenda bibawo mu mawulire gaffe Munyu Live n'Omunyu Kusatu. Over to SPD. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.